webale nnyo Mutayi Joshke okumbagulizaako. Webale nnyo, webalire ddala nti mu butuufu empokotato zirinda okuyombera ku ntawumba. Kale nange sijja kuzirinda kuyombera ku ntawumba ate ndukise enjulu amakono. Bagambe nti kiki ono newe kwandibadde kukomeka jiringiti yandibadde agwa emitanda oba kutereza kukomeka bungolingoli yandibadde ng'era wamma akyamya nedda. Okukindikira oluwayo ekyo munnange nakigunjukira ate munnange omusimbu agunjukira kigwo. Basewo ne bannyabo obusajja obutono bulwanira mu ssanja. Nesindise mamanya ne leero nzize mbategeeze era mbannyonnyole Kampala. Lwaki Kampala bamutuma Kampala? Bannakampala nga boogera nti bannakampala nga boogera, bannakampala nga boogera. Alex Mukulu nkutumiddeko, nkimanyi tomumanyi naye nze nkumanyi kubanga obaddewo nnyo nnyo ku lwa industry n'ey'ebyobuyiiya, ate tulondoolera ddala abantu ab'ensonga. Kayimba ako ka Alex Mukulu nti ngamba bannakampala nga mwogera. Mwogera ki eyo? Atufuze bulungi oba atufuze bubi? Kiki kye mwogera? Byammwe ebyange nkubawa nsonga za nnono. Ndi musomesa wa lulimi Luganda. Balaba kati mulina ebibuuzo bingi nnyo naye nga ndi musomesa wa nnono era Kampala ngera kubanyonyola ennono yakyo. Lwaki Kampala bamutuma Kampala? Kabaka Suuna Magulu Nnyondo Kalima Kansinjo yakukinajjukirwa nti yalina ensolo ze bayita empala zino yazirondirako nnyo ku kasozi ako Kampala mukadde. Awo yalinga alundiraawo ensolo zino. Kale kibava baga nti akasozi ak'empala bakogerangako nga akasozi ak'empala. Ogenda ku kali akasozi ak'empala, ensolo zino empala, Abaganda bazitanga empala. Kale akasozi ako konna n'enkingizo okubuutikirawo wonna munnange erinnya kasozi ak'empala lyabuna era ne gye buli n'ekibuga ekikulu eky'eggwanga Buganda ye Kampala. Kati waliwo abawulira obusungu okugamba nti kibuga kya Buganda. Ni kubanga toyinza kusalako kundi ku muntu ate n'ogamba siriri olisaze kwani. Kakati Kampala kibuga kikulu ekya Buganda. Kibuga kyaffe kikulu naye nga akasozi ak'empala awo wewava Kampala okumutuuma Kampala. Nkuwadde ennono era webale nnyo mwebale ddala okutugoberera. Mwongere okusubscribinga, okulikinga, okukomentinga n'okusharinga. Kampala yiwati wakomi. Naye ng'ekitabo olulasanga eyo weekiri kifune yita ku simu gy'olaba etambula awo okyefunire. Nze Sava Musisibosa Geoffrey Munabusiro, Ssengule 222 n'ekitabo effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 222 era nakyo kibaawo nnyo wano. Kale Ssaabasajja Kabaka awangaale.